This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Punda Limited yakuletedde omwoleso ogutuumiddwa The Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026 okuva ennaku z'omwezi 18 paka nga 19 June ku Goldsmiths Center e London. Mwoleso gwa bannamakolero bannayuganda wamu n'abatunda ebirime naddala ebyongeddwako omutindo. Kiyite Agro Processing Sector nga gugenda kuyamba bannayuganda abo okusisinkana abaguzi ba distributors ba investors n'abantu sekinoomu okuva mu Bungereza ne mu nsi endala eza Europe. Kuno si kugenda bugenzi kwolesa wabula okubeera nga Punda Limited ekuyamba okusisinkana abantu bano ne mwogeraganya ku ngeri gy'osobola okubeera nti ky'ojja Uganda okifunira akatale mu nsi z'abazungu. Nkujjukiza nti omwoleso guno gwakubeerawo nga 18 paka nga 19 June omwaka guno mu London. Okwewandiisa osobola okugenda ku Eventbrite oba okukyalira omutimbagano gwa pundalimited.com okumanya ebisingawo. Weereza WhatsApp ku namba y'Ebungereza oba okuba ku ye Uganda. Punda Limited ebaleetera the first edition eya Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026. Owaye lero nga muli busy ono siye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko kiri kitya awayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kweyagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse weewano Aji ogirayo Delta Cash weewano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic omanyaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo olina engeri gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kitya simanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssaawa 12 egyokuba nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye limukanga ensigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente tewali Luzungu kale kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugendamu kujjira kutoka ntoku ndimbuzi nyefu alabuura bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Yes, ladies and gentlemen, abalabi ba Kasuku live lunaku olwaleero nkedde nammwe oba buwungedde ndi nammwe okusinziira gye mutulabira abalaba batulabira Asia, Africa, Europe, South America, Oceania. Obudde bwe mutulabiddeko bonna bannange tubakulisaayo ku mirimu abagikoze n'okwongera okusaasira abo bitanakubira nga bitambulira bulungi. Frank Ntambi Wayne Balkeza the Juggernaut ge mannya agange era nga wendi wano muzaamugula ndi wa Muzirankima tumuyitira Uncle John naye amanya John Segawa, who is a creative, a phenomenal creative, an artistic director, a theatre practitioner, filmmaker, n'ebirala biyitirivu ebitiibwa byebyo biyitirivu over these years. Sebo mukulu John, Uncle John wanirizaako nnyo onsaasira ebitiibwa byenyinza okuba nga ndeseera. Ate nga ndabo biyitirize na buyitirize andibadde otoolako mutawuzi naye nga byebyo myaka 10 tugenda apa mutemu celebrating abali twandibadde simanyi lwaki bannange tebakikola but last year that was 2025 actually Afrital and Diamond twatandika 14 gibe emyaka 30 years. 1995 around there. 1995 yes. Africa etandika ne Diamonds and Same. Yeah, like months away, like sister groups. Yes. But we baduka no inaduka those 30 years. We were supposed to celebrate 30 years. Na kigezaako okukyogerako naye experience ya ceasefire bwe twaddamu okwegatta nga ba veteran actors. Yes. Experience gye nafunayo saajagala. Kati ate nga nze agezaako okupushinga ebintu nensika kafeeda nembivaako kati nembaleka bakola byabwe nange enkola byange. Yes, so it's been a long journey. Bingi bye tusobodde okukoleramu, bingi bye tulabye ng'ebitali bituufu era bwe baba banyumya olugero lwa Uganda, 40 years of Uganda. Yes. eya Museveni ne baleeta examples of success and failure. Yes. Ffe tetubeera wala na examples eziweebwa. Yes. Tetubeera wala na examples eziweebwa. Mangu ekyokulabirako. For 30 years we have been on stage. For 40 years this NRM has been here. Tetuzimbangayo wadde ka theatre. Wadde okurenovatingako stage yonna wa National Theatre baki for the sake of theatre. But kupa theatre yaliwo tebagikola bukozi eyo kupa theatre ey'omugenzi. Omanyi ekigambo theatre twakyonoona n'ebiseera ebisinga. Theatre erina okubeera nga bw'olaba eddwaliro. Yes. Tibwogenda kati Mulago Referral Hospital n'oyita Mulago Hospital. Bw'ogiyita hospital oba okiwadde buli kintu kyonna. Bw'ogenda mu medical facilities obuli ezannaaluddawa, you can't say it's a hospital. Of course. Neka kati kiba general. Kati naffe ewaffe kijja ngamba theatre. Okay. So kupa theatre, Bat Valley Theatre, those are halls. Ebizimbe ebina gap ne stage ebisobola okutuuza abantu ne stage. Naye ng'ekigambo theatre no, they are halls. What makes a theatre? Theatre. Besides the stage tulaba stage tulowooza theatre because people batulayo. Erina okubeera ne auditorium. Ekisookera ddala abantu we batuula. Erina okubeera ne stage. Yes. Stage erina measurements zaayo eziri standard. Ekikuyamba nti buli creative yonna gy'osobola okuteekako esobola okugyako, nyinza okuleetako tanka, nyinza okuleetako emmotoka, nyinza okuleetako buli kintu kyonna, creating a space. Yes. Theatre one volume, I mean obugazi. Yes. Because creatives bajja n'ebintu bingi nnyo. Kakati nkuwe
backstage abazanyi hospitality yaabwe olina okubeera ne dressing rooms ziri separate abakyala bambalira bwabwe n'abaami bambalira bwabwe muteekeddwa okubeera mu bwakabaka bwammwe nti tosobola gwe kuvaayo at any one time n'ogenda nosharinga washrooms ne audience which we do not have there. That at one time ojja genda to share ojja kusanga an actor ali mu toiletries abazomula ayambadde costume ali n'abazomulaba bonna batumbiza amukwatako n'omukwatako illusion gyabadde naye ekoze efudde. So we do not have such places here. Nga bisaba ebintu bingi nnyo production green room production room variety of other rooms. For example, National Theatre na rooms ezenjawulo whereby different groups of the cast can go at separate ways during rehearsal time nemba nga muina variety ne musobola okuleeta ekintu ekirungi. But unfortunately, as we are here nga Uganda, where is Banana Republic, third world as we say, tetunnafuna bintu ng'ebyo state of the art theatre ekireetera omulimu gwaffe ogutabeera gwa kitiibwa nga bwe guli. So kyembadde nkugamba nti bwe tubeera nga tuli we are celebrating the successes and failures of the 40 years of this government, we are a good example of failures, not success, or both, depending. Success, we can say we have managed to be good parents and take our kids to school through the ngabo bilaba routine ngabo kibeera n'obusente obutonotono bwe tuba tujje wano na wali we have managed to put a few structures wano na wali era omuntu asobola kugamba nti tolina kyokozeemu, but individually or personally we have improved, or we have some successes, but for the art, for the trade we are doing, for the theatre, we are lacking. So many aspects. In those 40 years, at least myaka ginetaano egisembeyo obeena bannaffe, one of the elements is called performing arts, that is music. Yes. Balaga, whichever way they did it, they've tried to lobby here and there okufuna government intervention, though yajja in terms of political support of the NRM, not entirely the government. Mwe church balemezza okulayinga behind okulere, for the lack of a better word, emikono ne mugisibire eno, to have an influence of such an intervention sente okubeera nga zijja maybe okukola ku bintu ng'ebyo. First and foremost, what is the making of that organization now you're talking about? Because you are talking about the past 4 or 5 years. Yeah. But that organization inherited an organization which was there, which we used to call a federation, which was led by Andrew Benin Chibuka and the likes. Mwami Senkubuge, Katolo Bwama was the vice chairman, and so on and so forth. Because then, omanyi ati ono as a achuka. Involvement, yes, more than 40 years. Muzemu dynamics, more trade art. From theatre, then again to comedy, and then to music. And who has the upper hand? When Banabakuru webajja mu 86, the 10 years, theatre had the upper hand. Why? Because for the first time, waliwo emirembe pase ng'abantu basobola okutuula ne banyumirwa ne banyumirwa drama oyo nga tewali distraction at all. Because the only entertainment media yaliwo yalinga theatre. Music jukira studios tezinnajja abamukola, for example bakadongo kamu agenda okufulumya oluyimba lumu alebalinga nnyo nti lwonna oluyimba lwakafeero Kampala mu kooti batuula ne baleeta ebidongo ne balukuba, tewali modern equipment esobola kukola ki digitalization of the music. Kakati nga kiri kyekyanguwa, so theatre nga yeri on top.
but ensi ekula amasimu gajja na biki music digitalization najja kati kiri ne kiba nga kidda ku side then music najja taking a center stage now. That's when the great chameleons of this world, the Bebe Cools, the Bobby Wines went to I mean the chameleons went to Kenya. Yeah. They partnered never Ogopa never creating a Ugandan brand of music. Yeah. Ezinyisa. Echamusa. Ejja abantu mu ntebe. Music emujjamu kuwuliriza. Storytelling wa band, storytelling wa kadongo kamu. Bye bivulu ebyabeerangayo. Tekyali mu ssabo nga ye title ya show. Ebayimbe nyimba kati avudde tumulaba bulabi kati we are participating now. Gye bakuba tugenda. Kati shift ya allegiance etuvaamu febe twabeera wali abasajja nga baakajja the greats of the bakayimbira baatuzannyirako n'emizannyo egidipikitinga luweero yabeera etya n'abanunuzi bazze batya akasamba tuko biki ebyali mu lutalo abataasobola dramatically olugero ne balunyumya ebiseera ebyo byali byakunyumya ngero naziwuliriza ne banyumya ndiwulira yabawa ne support okumubunya nti okusobola okulwanyisa Mukenenya ekijja okusobola abantu okuwuliriza tozannye omuzannyo kye bategeera and we are pick on top pereketia ebiseera ebyo byali land reform ettaka likutte wansi ne waggulu Buganda Kingdom ebisanya ne Uganda government ku byettaka mayiro akenda zifuse mayiro akenda we came in joint CBS yamanyi nnyo ebiseera ebyo netukola omuzannyo baguyita pereketia tuzanya ku byettaka it was so successful that was that okay now generation ejja egenda shiftinga netudda kuba Joseph Chameleon Bebe Cool Bobby Wine abaana ne batandika okukyusa amannya gano gamisa akisema kula tegakyatunda kati oyina ddikookera ligwe muraga muffin yes music and art changes eriiso likyuka okay bano be babadde bakutte omumuli gwa entertainment industry as a whole. Kubanga fenna gye tweteeka mu wa poetry azina amazina akola ki nti oyo ayitimuse n'abakwatira omumuli mwenna kwe mulandira for you to shine. Previously it was, as I said, theatre because of the historical background of whatever it was. Now dynamics zikyuka tujjamu participate in the music dance floor. Kakati awe wenjagala okuzza ku kibuuzo kye wambuuzizza ti federation eyali efuga art nga bwali yalinga eri dominated by these people abaali eno because be balina amaanyi ebiseera ebyo okay but after 15 years 20 years to now it shifted to music. Nga baani ababede ba music be ba dance hall guys Bobby Wine, Chameleon, Bebe Cool, Good Life, Julian Irene n'abalala ne batandika okupenetrating okay kakati awo mu administration nga bw'okiraba nti ani atwogerera copyright kinaki ebyetaago bya industry bigenda bitandika birinnya kati bali nga bagamba nti bano bakaddiyeemu tebakyatutegeerera ndaba yaffe ey'ebintu waliwo olutalo wakati abo mwami Kibuuka baani batuviire mu kintu kino bawasula bagende olutalo lwali lunene nze nange nerwegattamu nganze this time nensidinga ne ba musicians. Why? Because nze nakizuula ng'engeri bamwami Kibuuka Mariam Ndagire bamwami Ssenkubuge Bakatolubwamu gye balabamu ebintu bino bya art ndala ne dynamics ezibaluseewo olwaleero
bali bakuteesa bakukikakkamu munakatemba alina kweyisa bwati tugena bwati ne gujja omulembe gw'abaraasi. Kakati omulaasi bwe mubeera mu meeting tewabeera gundi eyo protocol asanga yayimuka yagira kugamba mwami Kibuuka dekoramu yafudde nga mbalaba bali mu mbeera mbi, you know, buli bagenda ku platform babavuma ne wujja ebya UPRS ojjukira akavidiyo akayita n'ennaku zino radio ne Uncle Eddie ekitegeera nga tuli mu struggle eyo okumenyawo kibiina ekyo bano bakiyingiremu basobole okuwaayo endowooza yaabwe oba bajje ku mwanjo bategeerere industry nga bweri. Nenkiyingiramu bibeera we had a bitter fight seera ebyo nenkuŋŋaanya olukiiko nendutwala emunyonyi eyo convening nga njagala okusuula ekyo ekibiina ky'abamwami Kibuuka. Why? Ebiseera ebyo politics atandika okuyingira mu industry. Togera around which year? 90 before COVID zaako mabega 2017 18, 19, actually 2019. Mwami Kyagulanyi wagenda wa okwesimba wa because agenda kwesimba mu 2017 by election. By election. People movement etandisawa yazalwa. Thank you so much. Kakati people power movement eyo bwejja Kyagulanyi agiyingiddemu fe ababadde n'endowooza eya change tugibuukira. One of our own is there. Bakitegeera? Yes. Tutandika naffe ba artist abamu okugyegattamu kugenda EPAS ayingidde na biki na bikyawo kulwanirira musolo na biki na bikyawo Salvador tuwandiise emizannyo egirumba gavumenti awo ki zizansanze oyise Robert ajetu government yetu kitegedde nga yeyo push je tukola ki je tulimu because you have one of your own akiyingiddemu. Yes. Okay? Yeah. Kati naffe tutandise okuwulira nti we have a voice. Okay? Baleeta etteeka eri theatre simanya ndyerabidde bwe balireeta 2019 eri gaginga nti okuddamu okuperforminga ng'oli performing artist oteekeddwa okubeera olina license. Okuddamu okutegeka wonna ogenda okukivulu kyonna RDC alina poliisi alina okuwolukusa biki na biki na biki eryo etteeka lya 2019 erigatta theatre ne music erigaginga Robert obutaddamu kukola konsati ze walala. Baani abaali emabega waalyo ne reform eyo nodireeta ye federation eri eyali ekulembera mwami Kibuuka. Nga balaba ekintu kibaseerera anti baabatwala lwakitula bino kwebiri ku bwino sina kwenkokera ne babatwala nkulu kati era alimu mu kavuyo ako Tone Sempijja yali head wa delegation yabatwala lwakitula. That was the first time sente ezo zogezaako okwogera westandika okujja ditezizze kati zajja lulirwa tteeka eryo lye baayisa ffenna eryatujja mu theatre industry ne business. Sente ezo zo nga bazibawa okukola ki? To silence them. Mwami Robert Kyagulanyi yali yegasse ne ba Bitex ne ba Bajjo okutegeka nga bategese buli katawuni ka Uganda nga batimbyemu ki ekivvulu ng'akakodyo ke twali tulina okukozesa okubunya enjiri yaffe eya people power movement. Okay? Bali ne bagigwamu mu kugigwamu bano abategesi ne babasasula obutaddayo okutwala Kyagulanyi anywhere. Okay? To pay them off ng'etteeka liri bwe likola ki bwe lijja such that kino bwe kiggwawo aba takyalina maanyi na by law talina bw'asobola kuperforminga walala. Okay? Yes. That's how it came in. That's how money started coming in. Kakati nze nenkozesa abo abaana be nali nsuubira nti bakyali mu people power movement. Tugende tusuule ekintu ekyo. Mu bo mwalimu Eddie Kenzo.
tugende tusuule ekintu ekyo ekyabali ekiri ekyabali ekireese etteeka lino eritukugera okupafominga and today it is in law. Siteekeddwa kugenda Masaka n'entimba muzannyo nga sinnaba wa script. Tebampa duration eddi bwe balina ogisomeramu baginziriza. Bwe ngiwandiika mu Luganda nina okugiba interpretinga mu lulimi olwangu olutegeerekeka. That is English. Ne bamba obudde. Is it a selective law oba fenna kakati ogikoze ekola etya nga mmwe ba journalist leero bajja kukukwata mu tteeka erikukugira okwogera naye oli awagira the status quo. It is okay but you mwenna muli under the same law. Ye kesi ya ddiini lubawa obadde okola nga toyina license. Nti leero njagala okuzannya omuzannyo nina emizannyo mingi gye mpandiisa. Twawandiika omuzannyo baguyita State of the Nation ku Jirikiti. Olwaleero nina script eguddamu State of the Nation nendeeta ebiriwo olwaleero mba nakagulanga simanyi gye musobola okunnoonya nga temukulaba okitegeera. So that was the law. Nkuŋŋaanya abantu Mayinja, Kenzo, Geoffrey Lutaaya twali bangi nnyo tukutte ne tufuna lawyer Mbabazi Norman ne Silver yaliko Kyagulanyi. Silver yaliko naye ko teyajja munyonyo but yali background nga yagezaako okuteesa actually n'ekyo ekiteeka ekyo yagezaako kukiroopa okukigaana naye the law surpassed it bakiyisa because the numbers are there in parliament nekiyita so naye yaliko kati awo bwe wava olutalo lwaffe olusuula ekintu ekyo kati mu kugezaako okukisuula ng'ate kyali ky'amaanyi ne bagamba tukole tutya tukole mu splitter groups we wajjira NCF ezo ne wajja ekya Sindi ne wajja bana abatandika kugamba ne wajja obuntu duplication of associations. Yes mu lukwenyu ekya reorganizing it. Gabagamba nti ngeri federation kati buli omu addeyo mu association ye bafederating ireno tujje oluvannyuma. This is the apex. Eno ye apex. Naffe aba theatre tuyina era waliwo abakifuga aba music aba poetry aba promoters balina na buli kintu kyonna kati ffe ffenna abali eno wansi ffe twalina okwekolamu omulimu ate tulonde federation eri waggulu. Kyokate nga basooka federation ate bali basooka federation basookawo kigaali basooka bus embalasi guni nejjeva kigaali so that is simply the simple history eyingira mu bintu ebyo naye nga kyonna ekiri emabega mu kyo it's gagging byabufuzi engeri gye byayingiramu tugezaako tutyo obigaana okusensera. For example leero many of my issues ne Robert Mwami Kyagulanyi is about not setting up a secretariat ey'aba artists nga ffe omulimu gwaffe kukozesa buyiiya kuggusa message ya people power mu bantu. Secretariat at the headquarters yenna gye yandikitadde mu organization ye. But does he have that mandate nga tegenda kontana nono ali mu kubanga amulwana okubaleetera ate ebizibu? No. Because the other side, the Yellow Brigade, it has its own artists. Era bayiiya ennyimba n'ebyo bibalaba nti bisuusuutira biwaana omuntu waabwe. Ffenaffe twandibadde tuyina amidst ka resources akatono ke tuyina nga tuyinawo eyaffe ekumaakuma abo abaana abali mu ndowooza naffe. Ono omwana yayimbanga ennyimba ez'akadongo kamu eza struggle Nduga Hassan n'abaana bwe batyo ababadde mu bunde not percent bajja kuyingira ebyobufuzi beesimbewo no bakozesa creativity yaabwe to fight the cause. Ekitegeera but ekyo tukiveeko so bali abakulu ne balaba nti to stop eyo idea gye nkunyonnyodde ba artists bonna balina okuba
babawe resources ezitabaganya kugenda kwegatta. So ne bagikozesa ng'emmotoka etuvuga ffenna ba artist. Baku carrot and stick. Bakukookonya ate ne bagamba za sako ate za banjo ojja zisasula ate ng'omulimu tebagutereezezza gw'ogenda kukola kubanga mwami Ntambi ogenga tonnaba baatisi abo ssente bazikozese bate bazizze bakoze batya waliwo research desk ku katale gye tutunda ebintu nti akatale ke tuguza John Segawa oli muwandiisi emizannyo gyo giri mu Luganda gitera kubeera theatre best. Akatale akagula theatre best plays okalina oba kenkanawa mu research. These are Luganda speaking. Baagala nnyo emizannyo gy'akatembe gy'oku stage na biki. Tuyina mu katale ako statistics ezitulaga tugende Karo Nantongo kuyiiya kwange kwenyiiya nava mu style gye natandikirako nenjemu neringa abane bwe wagenze mu research akatale kye kabuuza oba gwe wabuukidde ku Fikifame kakatale ke olw'okuba olaba enduulu za Fikifame nawe n'ogamba kangende bweti naye research etugamba etya the market before you supply that money okuziwaayo okigedde so the cause, the dynamics, the reasons behind and everything, nature kyonna, it is vague, but it's political. Yes. Aho wenyini kankuzeeko emabega. Nzijukira still music yayinako ko waali 1970s, in fact in 60s abakubiranga but sometimes enyimbe zimususuta Afrigo neyesanga mu mix nayo during Idi Amin. Alex mukulu alunyumya bulungi baba wadde ne okolera balina ku musaala gwa government buli mwezi baba wadde equip and all that music ng'olaba ali wano bamutwala waggulu as a priority and the journey genyumiriza eno which makes a lot of sense yebadde simanyi. Now you talked about transition of theatre generations change and dynamic. Esabazo tuli mu kulaba because I think theatre mu nsi yonna nkiwa yinza okubeera nga si emu nga we yali. True. Because of biriwo music kati atekinze nnyo a lot of good and it's cheaper definitely. Then we saw you okubeera nti you're embracing a transition. Someone abadde wa theatre notandika okukulaba mu filmmaking notandika okukola TV shows abantu ze bayita series TV shows nezibeera nga zitambula ozitambuza from network n'endala okusinziira ku what they are giving you and stuff netugamba oh wow what a creation tulaba Honorables tulaba Zan like all your productions and then 2025 tunoonya Uncle John ku TV tetumulaba ngenda kubuzaako oba TVs nazo zatandise zaluzinze gundi yazo kwegamba nga woweyingamu I think we shall try to explain that then wajjawo this digital streams tugera kati for example nga YouTube there is a production gyentera okulaba ku YouTube eyaba Aromatic era ogenda okulaba nga they have the numbers maybe even they translate into the revenue AdSense and stuff. Kati Uncle John ku muntu akugoberera akwagala as a creative muzanyo gyewandisa emitivu yo directing agala okumanya essaawa zino nti Uncle John bino badde abinyumiza bitubuulidde kati yakite ekintu oba there is something kyagala okutapinga into what is going on in terms of how ebintu bino gye biri distributed. Thank you, it's a very good question. Nga bwe nkunyonyodde nti akatale kaffe akalaba ebintu ebisanyusa kakyuse over time. Obutaddabeera repetitive nkunyonyodde biseera biri ebya theatre boom nga tutuula ne tulaba Ebonze Jimmy Katumba bakayimbira we bajjira ffennaffe we tujjiraawo ye boom ya theatre nga basobola bawendaga nga 3 mu lunaku lumu muvaamu we mugira webale nnyo but from Friday Saturdays yes Masaka tours
everything because that was then. Digital comes. Kati digital eno bwejja. But before digital, TV. Ndagala bali ku TV then digital yesembayo wana. Anti-TV is digital. Okay. Yes. Nti TV, I mean digital bwejja. Ebintu bino ne tutandika okubikwata ku butambi. Yes. Nti bw'obikwata ku butambi, omuntu afuna obudde n'akalaba nga tazze wuwo. Okay. Yes. Emizannyo bwe twatandika okugiteeka ku butambi, bakiyita batya? Kikaseeti, ki VHS. Ntambi nga tupakira box ne box za VHS nga tugenda kutua e UK. Nti omuzannyo, because you cannot do the 4 hours of the play. So nga tukola mu highlights. Then netubaguza ekiteepu. Netubaguza ekiteepu. That was the mistake number 1. Nti ekiteepu kino tekyaliko anti-dubbing, nti bwenkuwa tokikoppako. Takyoza. Kati ne tutunda biteepu. Ne babyozaamu. Abagezigezi. Ne batulaba. They redistributed. Yes, tufuuka popular. Ebiteepu ne bifa, ne wajja DVD. Ne tukola DVD ne tuzidabinga. Ne tugula n'ebyuma ebidabi. Muzannyo ku muzannyo. Kumbe, we are selling ourselves out. Yesterday I was at a bar. Some guy met me. Nagamba, bwenkumanyi, nakulaba muzannyo pereketia. Those are 20 how many years ago? Like 20 years. You see? Tiyagulaba ku stage, yagulaba ku katambi. That's what I'm talking about, the digital. Okay? Nejja. Netulia. Kati bwetulia, bwetujja embracing, ntandika okuginyumirwa, bigenze ku teepu, babirabye, aba TV batandise okubinyumirwa, popularity shines. Obala obuzannyo gwe mwakola, Ensiitaano, yes. WBS, gujjukira 2002, you know, owe Masaka akulaba, owe Mbalala akulaba, owe Mbaala akulaba, owe Jinja akulaba, atasobodde kujja ku Batu Valley. Yes. It was good for you, but in the long run, chikulya, because ennyanya z'otunda mu katale, ozigabye, kati ezizo zino tezikyalina value because you have oversupplied your tomatoes. Definitely. Okay? DVDs zivaawo. Now TV comes. TV. Yeah. Because kati bu TV zino zita DVD. Zita VHS. Zita biki. Kati emirimu gyonna ne tugitwala ku TV. Okay? Yes. Ti okoze omuzannyo gwo Batu Valley Ensiitaano. Naye TV eyagala serialized play of it. Definitely. Kati bw'ogiserializinga ogiwa volumes of acceptability zitya. Mbu theatre is one dimension mwenna mubeeraawo. Naye bwe mukijjayo ne mukitwala tugenda ewaka awo ne mugenda ne tugenda so olugero ne lugaziwa. Production gaziira ddala. Ensiitaano negaziwa olugero ne lugaziwa and we were so popular. And revenues ne zijja back mu theatre because abakuzanyira kino back, abakuzanyira kiri. So life goes on like that. Yeah. Unfortunately, that digitalization gye nakugambye ne music wa Chameleon New York kujja. Yeah. Bwakuba at concentration levels ne listening ear. It kills theatre. The theatre, you go there, sit, listen in, participate. No interaction. Omusajja akutwale mu illusion, akuteeke mu ggulu. Now we are in heaven, heaven's gates, hell's flames. Yeah. Background sound. Byonna obiige. That's theatre. Now,
Because nakugambye ebibuusabuusa bizze muntu. Kati theatre abantu batandika okukendeeramu. Kati tugamba nti okubakomyawo theatre booming, we team up with music. Before music teyali comedy. A comedy ate tumujjamu nga bino bigudde tutagala. Nzija. Music wa Theatre tandise okukendeera, ebibiina bitandise okukendeera. Musigaddemu bitono bakambira ffe tuli n'abalala. Kati naffe nga bwe nkunnyonnyodde amaanyi gaffe gagenda geesika. Nti let me give you ekiri funny. Amongst to fighting music and theatre. Bwe nasalirawo okukola dreads. Nti naffe enewaffe naffe tuyinayo alabika nga bali nange nentandika okweyisa nga bo nentandika okubeera ne bakamiliyoni ntambula naabo just okufuna audience. Nti when Chameleon passes by ku theatre ku Sanda kujja okumbuuzaako nayingira katono mu theatre n'alaba ku bantu bagamba is one of us. Kati jo naawe ofuuse star. Robert nga ye tajja kulaba muzannyo, yajja kawungezi kutunywe kacyayi backstage. Omanyi ye muntu wa bibozibozi n'abalimbireyo ebibozi ye nga buyinga time. Omanyi show zaabwe nga zitandika ssaawa nga 3 ez'ekiro, kati bibozi kati ziwera essaawa 3 nga bagenda mu byalo byabwe. Kitegeera ate mwami Sali oyo yawo amalala nga nze namuleetayo olwasooka naye kifuba tujja kutuuka waamu. So tuliyingiza endongo tutandise okutiminga ne Eagles Production bamwami Semakula. Every February nga tulina okuzikola Afri Talent ne Eagles Production. Nga tukola performance. Akati obooko nga tubibwa emanya na biki. We teaming up nabo. Tuleeta music mu theatre. Music is uncontrollable. Music brings, you know what, I don't know, when someone chinyola excitement. Nga tetukyasobola kuddayo bwana ntambi ku kyaffe. Era mwemweretera olumbe. Tweretera olumbe olutulya. Olira? Senga twasigala ne dignity n'ekitiibwa kyaffe n'abatono be tulina ne tukikuumira awo ne tutakiwalalula. Kati tukiraludde. Tetukyakiza mabega. Bagenda when February begwako ne bakitulekamu na biki. Omulongo yagambye kankolere ddala bandi. Ya refusing ddala wamu Diamond Zensemboye ne Diamond Production. Yesigamba nti ffe tetujja kubeera oba tetujja kubeera na kino. Okitegedde? Now naffe obutabeera let down. Ndagire actually Ndagire teyali performing artist wa music. Yakolanga music wa mizannyo. Mulongo wange gyali gya mizannyo na biki. Kakati because for that fight naye ayingira mu mainstream. Okay? Nti ennyimba ze nga tubanga abazi performinga mu mizannyo gyaffe. Akuberuli embuyaga zijje. Ezo zonna ezo. So kakati awo oleeta endongo mu theatre oba tokyasobola kubikwasaganya. Kakati nabo ekibalya bagamba ekiryatabaala nabo endongo eyo yegenda okubalya etya. Bwe bagireeta n'ekyamukisa mu theatre ne zifuuka nga tebakyazigyamu ntono. Ne bagamba tuzifulumye wabweru wa theatre. Tusibe ebikaali tugende mu bisaawe. Bwe mugenda mu bisaawe, puroguramu gy'olina okukola nga ggwe kinoomu tesobola kumalayo budde bwa kisaawe. Olina okwegattako banno ne banno. Olaba mulabi bwe tumujja mu kumuwa John Segawa yeka leero, enkya n'alaba Misa Kiviri n'alaba Mayinja. Leero bonna obaleeta n'abalaba omulundi gumu ku Bativale. Osse ennyaanya zo akatale okasse. So
ebivulu bigenda mu bisaawe. Radio Simba ekitobero kya BT yani byonna babitekisi bazze ku post emu nga kuliko abayimbi nga 50 Uganda yonna entertainment, and it became the norm. Oh yeah. Okay, it became the norm. It killed each and every creative. Nabo kibatuga okitegedde bwe kibatuga nabo music wawe natandika nga okukirira nga okusobola okuperforminga mwina kwegatta kukola bisaawe kana aka one weekend tekakyabakolera expenditure ziri nnyo ate nga sente mufuna ntono katulinde ekiri ekinene bino byonna bigenda tubirinnyako tugenda tukola ki tugenda tubirinnyako theater ekiriridde ddala ezze wabweru wa theaters mu mabaala obutagamba tutufe tusigale ekintu kituyiseeko ne tugenda mu mabaala bakolerayo kiki kye tusinga okuzannya ye comedy nenkwata basajja bange ne mbagamba mumanyi akandolindo tukola akandolindo theater aganyi tukola akandolindo kubanga n'ekizimbe kino tetujja kusobola kukisasula nga tulinda weekend tegenda kutuuka nga tudda mu comedy waffe tuzanya busiketi bwaffe obukadde bakawenja bazze badde bitama bazze bamalula bazze ekintu kitabuse batugambye waliyo abaana abakola zi stand up baliyo mu bubaala nakulabye ku Stella kangenda mbanoonya nga mbayiga kapali tetumuleeta. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6 March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. yali akolera wansi yeko natet nakulabye kapale tafuuse tabu kapale afuuse tabu tukira comedy ali improvisation mujja wano ku Monday ne tugenda kuzanya kino mpaka gugenda kola ku kino gugenda kola ku kiri gugenda kola ku kiri fe tugenda kuzanya wano na kino 2 hours of rehearsal. We come back Tuesday abantu ne bajja and we enjoyed everything. Kapale atwegaseeko akubye afuse wa kitaro ngabo manya abana abato. Unfortunately nze yali director Mzee Yarwala ngende nenfunda ngenvaako off ngende Nairobi okula jaja Mzee for like 6 months kintu kitambula ngende okudda wano nga bangamba kapale afuse kapale takyagambwako na biki nga tukoze tutya mubana abaana betukozesa amazina ba dancers bano manyi twatekanga mu dancers wakati awo to spice it everything abangamba waliwo omulenzi azanya yo biki naye alinga kapale azanyanga kapale namujja kuntwala nga abaana bantwala mutumazayo kandolindo nyambala kakofira kange nga nyingira mu kabaala bakayita batya kali awo ku Stella na kali awo dancers kali awo kabaala tali Happy Boys but that was before Happy Boys. Yeah, nga tona tukeri ku kizimbe ekipya naye waliwo akabaala babanyingiza wabirayo karaoke nga sisanga kasozi nga yekola ebintu azina amazina bwakola ki yazinanga n'amazina omwami oyo Maria ki yakazinanga kyasooka kuzina amazina badde manyaga yizebuku nga muleeta nga boleeta omuntu omupya tuladdemu awo bamukubya amagi neddoyo twagala oli nabiki ngamba nfiira ku ono kubanga nze kasita kola decision njiremerako tulina byomugamba ngamba kapale nga I'm done with you oba temwagala nze ngenda ne marriage and marriage najja nayo and it was successful ba chiko bazira twigaseeko comedy afuse comedy tutandise n'omukomyawo ate ku weekend
ne ku Christmas nga tugatta amalula n'ebintu tukola comical shows very fine. Patrick ne Abba Patrick Abe Wycliffe you know ne tuleeta abantu twakolako ne joint show n'abaana bana aba National Theatre babujinga so and comedy was tugenze ku TV bukedde mu mutandise okukalaga akanda ino tukafuse katabu ba promoter bazze tubeetaaga nga tugenda tetuleka muyimbi ayimiridde mukuba show ku show and awo nga kitambula bulungi now nga bw'omanyi success ejja ne questions oyali sente zaffe onakola ki bwati ffe tugenze kola kyaffe naffe tugenze kola kya tusajja kudde na biki kasita kyajjamu okusika omugwa I think our last show was in Masaka twayomberayo sente zaffe na biki show yasala by then but actually yalimu ba Emma abo babajjo ne batatusasula kati abaana babuza biki ebyo tetudisibanding amawulire gatukubye John yabye sente z'abaana abagenze bakoze outfit ebwayiseeyo basembusi bani akandolindoli nenkagalawo ku TV tetwalindanga okibakiganya ngo sikayanya na muntu creative kyotakolanga mwami ntaano tokayanyanga na creative because creative mukama yamuwa obwongo nga bwesera magma ali muli yensonga lwaki creative kakati gwe tusobola kumukontrolinga buyiiya bwe n'obugaaginga n'ogamba ojja kukoma wano no gw'omuyamba to be part of you for a cause naye bwebanga takisobola omuleka gwe ngwenda n'ekigenda mu maaso so we are done with the kandolindoli theatre naye etandise okola ki okufa nenze ng'ekintu kyange kingamba but we have to fight for theatre because for me I think it's the best form of art. We have to fight for theatre. Nengenda nendaba omukyala yali ku Spark, I mean ku NTV. Agi Konde. Yes. Nemugamba Agi. Waliwo kagaapu awo ku NTV awo between kati we bateeka mwasuze mutya after the mawulire babeerawo nga balina obuzannyo bwe bateekateekawo. Nemugamba lwaki tetuwane tuteekawo emizannyo gyaffe. Theatre plays. Nagamba me theatre plays mugirina Agi yali ayagala nnyo theatre nti ye tukyalina ebizannyo bye twakwata ninga ebimu bifu twabikwata bubi kagaleeta tutabe sample kamutwalira sample ng'abeera excited nga tatuwa slot ku NTV theatre plays on NTV eri kifudde kibuuzo kye wambuuziza nvaayo ntya kigenda kifa kati nzize ku TV theatre plays azikoze eki azisiimye tutandise okumuwa bwe twali twakwatakwatayo buggwawo kati bwe buggwawo n'agamba nti temusobola kukwatayo mirala I mobilized all groups bakayimbira abalina emizannyo netandika gishootingira ku Bat Valley ng'NTV etuwa ebyuma nejja neshootinga yo negenda nebyeditinga tetulina olwo tekitegedde kati tumigrating okuva mu theatre tudde ku kino now nga TV bwe zikula baleese Spark bagambye tukyuseemu ebyoluganda bidde eno ffe tusigaze oluzungu ne batuzza eri nabiki kati bwe batuzza eri ku Spark agenda aŋŋamba kolayo ekintu ekisigala ku NTV naye nga kiri little bit dramatic naye nga tovudde ku mulamwa gwa current affairs kakati biseera ebyo waliwo ebimeeza obijjukira ebyo political talk shows nga zibeera mu radio ebimeeza nabiki nga babiweze byalimu kati nze nendaba twali tunyumya ne Kato era Kato yaŋŋamba mbu namubbako show ye honorables bwe twali tudiscussinga biki bye tusobola okukola naŋŋamba tusobola okukola I mean series naye ng'eringa ekimeeza nga gw'oleeta bannabyabufuzi ne badiscussinga ebintu by'obufuzi awo political satire kati kwe kukiguza Agi nagamba kankuwa abo ebyuma mugende mu governor jukira balina collaboration ne governor mugende munkoleyo ka pilot
nkwata bana bange betwakola comedy nga nze ngenda mu governor nga tukola nga agamba no John, this is good, let's go for it, and we go for it. Natutandika netandika nze okuvaayo ku theatre concentrating ku kino because for me I was criticized my honorables many times. Abazanyi bange bali expression yaabwe eri theatrical aba film oba tyosiba kola na biki. For me, I am of a view that I create my own audience and thinking. Lwaki twalabanye Nigeria? Nigeria twabiraba because we resonating naffe ne real life. They are over expressive na biki okuyomba kwe kumu osenga we waka ayomba nga bali na biki kyonna. Why do you kill away that beautiful drama? Because gwe bakusomesa mbu omuzungu bwabazanya alina ayisato because that's their culture. Omusana gwatwocheza danger etruma. We are aggressive, so my drama has to be that. Definitely. So nze nsigaza nina ekintu kyange ekya theatre throughout that aggressiveness, using your body to act, being sometimes exaggerative, you know. Olaba kano kavubuka kankagala nnyo kakola ku bukedde Bruno Betty mwagala nnyo ye bwabazanya over expressive na buli kintu na kati abala bwajja mu film bagamba okisosa no nze nkugamba it's okay because that's how our audience is wired era kijja okunyumirwa. So netandika honorables nakwata akati Uganda yonna unfortunately COVID najja. I know COVID bwajja ffe abaali balinawo ebintu ebiragibwa ku TV akatale kaffe ne kalinnya kambuka because need for content to keep people ewaka and netutandika okukola DSTV nejja netwala content waffe yeguddewo omukadde owabonerwa gwe nani wa NTV abayina badiringa na NTV badiringa naawe kati NTV bano bwe bajja okunjogereza to negotiate bwe naddayo eri magamba munyongera kasente nti awo tetuvaawo nimaga kati mwekyamwe nkitadde waliwo omugaga ayingiddewo ekisibuze ennyana kiva mu kibeere kikyo kiraba waliwo omugaga ayingiddewo omugaga ng'ajja DSTV nga tukola contract and that was Paul Magic yes nga tutandikawo 2020 nga tukuba nga tushooting abaana bonna theatre film industry nebeera mu boom zisanyu zi prestige abaana bonna babakuŋŋaanyiza abasinga obungi tetwalina equipment tuguze equipment na buli kintu kyonna and the boom was there. Okay, it was so successful. Era nga ffenna amaaso gye gali investment gye tugitunuuliza na buli kintu kyonna that's where we are going. But ensi bwetyo si bwetambulamu bw'oteesa kino kirala kijja. Okay? Nga bwe nakugambye the 40 years dynamics z'abantu zaakyuka. All right? Now because of internet tewakyali lwaki oseera omuntu n'omusaba emitwalo 32 okulaba TV. Okay? So TV zino ezaffe n'emirimu gyaffe negifuna setback because of the internet and the mobile phone. Omuntu aba nayo wana can access whatever they want. N'ebirala ebize TikTok ezze buli kintu kyonna ekibakula nti nze series eyange etwala eddakiika 3. Okay? Nobody is going to concentrate on this phone for 30 minutes. Ng'ekirala kijja webale nnyo. Now TV nebeera nga eri left behind. Internet ekirese kati emirimu gyaffe egyo egy'oku TV supply akatale ako nako ne kafa because tebalina ba subscribers because emiwendo gyammwe giri waggulu. Because they have to pay for such productions. Exactly. Era ky'oba olaba nti sale yaayo eno eriwo they are migrating to Canal Box.
back to online, back to apps nga Netflix wogira nga munno watch we yes. So that is how things change. Kati naawe ali mu katale kano oyina okwemulula, obeera ng'omusota. Buli buzibu bwe bujja nga you have grown that weeyubule kiri ekishade off that. Wekyusa amaaso. Kati naffe tuli mugezaako kushedinga to go to TikTok, to go to YouTube, to go to other platforms. Streaming platforms. Yes. But you must study the market. Tumala gajivugutanira. Yeah. Okay? Nze mbeera wano nenjogera neŋŋamba nti senga gavumenti ya Uganda eno yali ne ministry yali eyagala naddala mu arts na biki yandibadde ekwata Lubowa Ahmed n'afuuka case study ne tumusomako yenna how he manages that. YouTube and bino ebyaffe bye tukola oteekeddwa okuba nga oli ku low budget ng'ate mukola nnyo many hours to sustain that market. How Ahmed manages that, keeping it at a low budget and supplies gwali kyalabye olwaleero kitegeera kati ene nichi gye yafuna y'okufuna abawala abalabika obulungi abanene kwegamba n'afuna style of n'acreatinga audience ye n'agitwala eyo ateekeddwa okusomebwako. So kati naffe okugezaako kukikola ekyo because ovudde eri ozze bwoti, now you're stuck. How do you survive in this market? Okay, now that's where we are going. Kyova recently was a platform bagiyita Play It Loud. Era mbadde njina ngenda gikubuuzaako Play It Loud eya kakati the Play It Loud eyo ngenda kubuuza, has it come as a solution or there are also culture vultures? Ky'omukisa omulungi mu kunnyonnyola kwange nkugjeeyo how audience wegenze etambula emigrating nkugje yali theatre based tugiteekamu abayimbi negenda mu bisaawe ebisaawe ne babbirayo abantu akatale ne kafiirayo kati n'abantu tebakyafuna kati akatale kali luddawa kali ku simu webale nnyo kali ku internet webale nnyo nti ne performing artist ayina kusooka kujjuza simu alyoka afuneyo olunaku lumu mu mwaka byonna ajja celebrating ogwo omwaka gumu akole one performance neya because biri ebya weekend out nti n'omuntu okufuluma mwami Ntambi ajje okulaba ateekeddwa okujja with ng'agenda kufuna kye bayita the full package of experience. Takyajja nti waliwo omuzannyo gwokka no, bateekeddwa okubeerawo ebintu ebirala ebimusikiriza gwe n'obeera nga part of the buffet eri ku mmere kitegedde. So that's how entertainment is going. However agiconsumingira ku simu. Now that is very expensive to maintain. One, you are competing with Ntambi akola podcast who sits with John and they create content of 1 hour. Nze John okola akandolindoli mba neetaaga okwassemblinga ba staff 35. Mulimu ba kamera, mulimu aba makeup, mulimu abazanyi, mulimu aba welfare. Okusobola okukola akantu aka 20 minutes. Nenze ntula butuuzi ne Uncle John webale nnyo ng'okozesezza essimu. But we are competing on the same platform. Same platform. Okay, now nga businessman tekikola kati oddayo n'ogamba ndiwo ku lwani. Okay, if making business, I mean if you're talking about business today, I would be out of it. It's not profitable at all. No, but nzirayo neŋŋamba mbu I have built a legacy. I've told people that this thing works. Okay, I've taken my kids to study film.
all of them. Yes. Kati nvaayo ntya ne mbagamba nti does not work. Okay, so what do? Yeah. I go outside of entertainment, of art. I invest. I get the money. Yes. I come and work for passion. Yeah. Work for passion. Yes, for passion. But I'm building that for the future. How? Content gwen creating nze mwami Ntambi. Mu myaka 10 agenda kubeera profitable okusinga wali kati lwaki. Olaba bino bye tutuula bino podcast and everything and whatever. Its time will come. Because we are overdoing it. Its time will come. Nga bwe nkunyonnyodde, you oversupply. Tuze tu oversupplying ojja kulaba nga numbers zigenda zika because we are doing the same things. Okay? Kati abantu baddeyo banoonye content oli omukadde tumuzimba mutya ajja afitinge mu kino ekipya ekyolwaleero. Ng'essaawa zino bwe tulaba nti abategeka ebivule essaawa zino ebivule ebisembe bibadde successful bibadde by'abayimbi betwagamba abakadde abayimbi abiri simanyi bandi simanyi kati bali mu kukola. Yes. Nti okizudde mbu mu luyimba lwa Ssembogo, oluyimba lwa Nantongo mwalimu amakulu. Being hit by nostalgia. Luli tewabudde kubanga ebintu byavoga mu matu byali bingi. Yeah. All right? So, a platform like this comes, Play Cloud. Yes. Ekolanga Netflix. Ekugamba oyina content omuteekeko sharing revenue nti nze nina. Nze bwe nali ngenda mu DSTV waliyo ebibanja bya mirundi ebiri. Waliwo kye bakupangisaako omulimu gwo, waliwo n'okutundira ddala omulimu gwo. Bannanga abasinga bwe bagenda bo baagutundira ddala ebyabwe. Nze nabapangisaako na rebozi wange era yenna nkyamulina wange. Ekitegedde kati namututte yenna because ab'omu diaspora nawaluddawa bangamba baali tebasobola mulaba olwa DSTV. Kakati aka akatale gye kali. Ekitegedde kati namututte ne muteeka ku Play Cloud. Yes. Ekitegedde kakati Play Cloud nenjizuula mbu y'abaana ba mulembe guno. Kakati abaana ab'omulembe guno ne dynamics mmwe ze mulimu kakati ffe abakadde n'ebintu byaffe tubifiitingamu tutya ku ka platform ako. Kitegedde ne ngamba nina wakisi zange empitirivu. Nkunnyonnyodde akandolindoli gye kaakoma naye nga nkyakalina. So mu very many things bye twakolanga mwalimu bu skits eddwaliro hospital poliisi na biki. Kakati ne ngamba lwaki sigezesa ku mukutu guno ogw'abaana guno ndabe kye gugamba. So I created a new series bagiyita Mad About You. Nga nzijayo nokolayo ku sketch ezo bwe twakolanga nga kaddwaliro. Nenfuna abaana b'omulembe guno be bamanyi Shamimu, Bafeeyi, Basane abo ffe tubeere back stage, I mean behind the scenes. Tuleete bano abaana ab'omulembe guno tukomyewo thinking eyakandolindoli eri tugiteeke ku platforms zaabwe. Why? Because many times abaana bano bakola bu TikTok na bukini ne bazannya buno ne bazannya obuzannya lwakuba tebabukola professionally. Kati obwo obugerogero obwo bwe bakola lwaki nze John Segawa n'obusobozi bwange si bugattagatta nembuwa standard mbujje ku TikTok thinking nze mbuteeke ku platform thinking. Okay? Kati now jendiko nti platforms ezo mpya zijja buzzi. Nkunyonyodde ekizibu kya YouTube oteekeddwa okuba low budget ng'abantu obalina nga lowa bwakikola. Naye John, can you afford that? No. Okay? What can you afford to be present leero? Keeko kenkunyonyodde. So bwe bu platforms obwo nga Play Cloud kati osooka n'okasampulingayo. I think tugenda kutandika by March. Leero giraba stage eyo tukola wano every Sunday to shooting. Noba samplingayo. Not 20-30 minutes, no. Ogenda ku ndowooza yaabwe nobayoka 8 minutes, 10, 15, 10, 3, 5.
ogenda obagezesa. Yes. Nga bwe nakugambye mwami Ntambi, akatale akatuufu tetukamanyi. Tusuulayo busuuzi, ffenna tutwala ebintu mu katale ne tubirayininga up. But at the end of the day, tetukola statistics, kiki ekisinze okutunda mu katale wano olwaleero enkeera kye tuba tuzza abantu kye beetaaga. So that's where we are. That's the state of art. Njikujjennyedde nga bwe tuzze stage zijja zifa. Naye for the sake of my background as theatre, nti nze stage ngamba that's the best form of art. Of expression. So kakati nino gireeta esobole okufitinga mu katale akaliwo. But the big question is, kinaakola? You try. You have to try. Togamba totia. Yes. Finally, katunzika ompadde olugendo olulungi nnyo. As someone nange studying passion, performing arts, so ompadde something abantu kye bajja okugamba yes, the whole journey. Now ekisembereyo ddala Uncle John. Yes. Film. Nga film. Muvudde ku TV, shows ngezo zetwogeddeko ezitransforms okuva mu theatre. Then tulina a new phenomenon of film. The filmmakers bayitirivu nnyo we bali. I've been seeing Lukman Ali. Trying to do bambi ebintu Netflix sawa zino ina gunne canal bali mukuteekayo n'abaana bali mugezaako ab'enjawulo bali banga bakola ekintu. The organization of the film, like 7 years I used to work for the CMO called UFMI, Uganda Federation of Movie Industries. N'ebizibu byonna ebyaliwo ebyabakagolo banambasa and all that. Netuvaayo naffe nga tuli frustrated nga tulaba firimu eganya okutereera bali mu kuginyuunyunta and all that n'obuvuyo obwaliwo. Mukwano gwange gayiwo Ronnie Nkalubo babwanika bayitirivu bakwano bange batumiddeko nnyo. Mba ndi awo I think 3 years ago or 2 years ago nangenda okuwulira nti gwe balonze nga chairman board of trustees, I think what board of Iragadi, an artist, a musician, okumujja eno ne bamuwa obwami okubanga ayina wa leading mu film such a CMO. Mundabayo mu assessment yo baba muddiza bamwongedde n'alayira mundabayo. Was it a right move for someone, a musician, okuleading a film nga si filmmaker era kigenda kujja film ku stage kwere sawa zino kwa film has potential ku moving here and there singa babikoledde right, sometimes even the administration ngeyo nge streamlined okulonda Ragadi kuba chairman wa UFMI. Was it the right move? Mwami Ntambi, ononsonyiwa nze abantu abasinga baŋŋamba mbu naggwamu amaanyi. Si kuggwamu maanyi but reality olaba ekintu if that flower is green, it is green, it's not going to change. Reality is this, Mwami Ntambi. Abasobola. Yes. This entire system, movement, NRM and everything, twandibate tugiteka at the back of our mind. Let's live like amoebas. Let's adopt to every situation ijja. Ekyo kikulaga total failure mu buli kintu kyonna ekirina okukolebwa mu Uganda. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412.
Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Si fefeka abali mu industry ya film nga bw'olaba. Yes. Ojja kwesanga nga baddidde medical doctor. So Medical doctor. Chris Variomunsi. Ne bamutwala mu ICT. Yes. Ng'ate oli bamugyeyo ne bamutwala ne bakola everywhere kimanyi nti ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe and then everything. So the system roots from the top to bottom. Bino bye mulaba bye batuzanyiramu mu music bye twayogeddeko bye batuzanyira mu movie. Yes. These are collective mistakes done by the administration. Yes. Thinking that they can basobola okubika like senga wano mubadde mujja. Yes. Yes. Ne tusanga wali obubi nze nenkwate essubi nembubikako mwen mami ntambi ne mutambula ne mujja. Yes. Obubi mbubisse wali sibujjeewo. I'm not cured the smell, the flowers and the flies and everything. Yes. That's what we are doing in Uganda. Kiva mu buli kintu kyonna nti kifu. Okay? Education system. Tugende abaana gye basomera. Olabe nti omwana wa Uganda bw'atyo bw'ateekeddwa okusoma. The security system. All right? Leero twakava mu kulonda ebijambiya bivuze ebijambiya batta abantu. Yesterday night waliwo lecturer we Mukono UC. Mbadde musoma kati ku Twitter. Murdered, you see you. Wetegedde security. Politics omulabye. Health. Twakalaba Green Daddy ng'akaaba mu ddwaliro. Okitegedde. Nti ffe tukaabya kajanja tukaabya nnaku. The whole system is rotten. Okay. We have failed to do away with this system kubanga batusinga amaanyi. Kye tulina okukola tetukimanyi. Nze mpa abantu kantu katono nnyo. Abantu nti tuli nawandiika omuzannyo. Baguyita obwakabaka bwa Sserumbeete. Naye obwakabaka bwa Sserumbeete buli mu nsi bagiyita Ganda. Ganda eno eri enclosed. Teina eno togendayo eno wabalala neri wabalala. So bwakabaka buli muli. It's like ekikomera. Naye mu kikomera muno mulimu classes of people. Yes. Okay? But within the same. Yes. Waliwo bano ba waliwo ababakubira enduulu, waliwo ababakuuma, waliwo ne baffe. Naye ono Sserumbeete kye yakola ensobi, ebintu byonna ebyetaagisibwa ate biri eno. Okweyamba omala kuva eno ate nojja. Okitegeera? Yes. Okujjanjaba omala kujja, okukola kino omala kujja. Why am I saying this? Today, abalowooza nti bo bali bulungi. Tugeze Honorable Prime Minister ava waffe Mubende Kakumiro. Ali alowooza ali bulungi asula eno mu gye nakugambye abaddako ababawujjira obunyama. Naye bw'aba addayo tukwata oluguudo lwe mu ebinnya bitukuba kyekimu ku lunaku lw'e Mubende. Okitegedde? Nti era bero ba general basanze waliwo general eyazirikidde mu motoka Sando w'e Masaka. Okitegedde? Nti bwe baba bano benkunyonyodde nti teri ddwaliro muli ligenda muyamba. Era General Sande bamuddusiza ne bamuleeta mu kalwaliro k'ewaffe Mpigi gye yafiiridde. You get my point? Nti bano ne banaagezaako okulowooza nti bwe batutegeerera. But the same day
tugenda kukozesa toilet yemu, tugenda kulya ku mmere yemu, tugenda kukozesa kaabuyonjo kyekimo. So this is useless. Dani okwerimbika mu kifo ekyo magye ge gamutaddeyo because ayina jjajja obukulu ewa de facto president wa Uganda Salim Musali. That's why omulaba kitwayogedde ku federation ya Mwami Kenzo n'ebirala. My advice is gwe omuntu wa bulijjo, gwe artist, gwe mulimu yenna, bino biteeke emabega wa back of your mind. Okay? Back of your mind. Concentrate on yourself. Mu myaka 5 okuva leero osobola kufitinga otya mu ggwanga lino. Yes. Mu myaka 10 okuva leero omwana wa asobola kufitinga atya mu ggwanga lino. For us to survive. Because tebagenda agenda nja. But we must survive. Naye tetugaana bagamba nti kino ekintu mukikoze bukyamu. Yes. Uncle John, sigenda kubeera nga nsukkawo wano mpadde olugero olulungi, mpadde emboozi ennungi nnyo era nsaba nkusiimidde ddala. Mukama Katonda walibeera asiimye era ndiyagala okuddamu okufuna such conversations bwe ziti ezirina insights ez'enjawulo. Abannaffe mbebaziza nnyo abatugumiikiriza ebbanga lino lyonna nga mukyekumidde ku Kasuku Live. Nsigadde ndi Frank Ntambi Wayne Balokeza. Tusisinkane olundi Mukama Katonda ng'ayagadde. Mweraba. Thank you. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kigwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange.